Stadium tugenda kuba tukyabya ne Khalifa Aganaga experience ya semi bim kamba kabye ngembuzi bwezikaba bing bang we jayo tekeyo raba baba lunaku lwancha zigenda kutokota. Watch we done. Yes, we did that. We are right. Pandi. Wankulukuku Stadium ready for Khalifa Aganaga experience. You don't know happening tomorrow. It's Fireburn. You don't know we are here to make sure everything run down properly. You don't know. So tell a friend to tell a friend. Amajego nawe gali muchimanyi webi kwatagana ku music Uganda. We are there to support mumanya gechitalo kitegera. So mwenaba bola nabo bulenzi muchimanyi it's gonna be mad. Lunaku lwancha Saturday tuli Wankuluku Stadium tugenda kuba tukyabya ne Khalifa Aganaga experience ya semi bim kamba kabye ngembuzi bwezikaba bing bang we jayo tekeyo raba baba lunaku lwancha zigenda kutokota. Watch we done. You don't know. Khalifa is ready. Jangola be chikumba nenga togwe nemviri. Okay. Ako Bavana. Yeah man. Tukimanyi nti oli omu ku bayimbi abakuba live band nga Sabasaba. Nate we tukulaba ngoze wa Khalifa atenga naye tukimanyi nti omu ku bakubi ba band. Kicho yinzo omwogerako nga gwe kuba katogoyi na moral authority. And of course kati ebintu bino mukama mulungi nti Khalifa yegaganudde nakola ekintu ekifaanana bwe kiti. Bino tubikola nga tubikola lwa kintu kirala kyonna. Abatutegeka bo bayinza okuba nga babala ssente neffe tuba tubala career yaffe kubanga ekola ki ng'egenda maaso. Kati bw'otunya wano show engeri gyetegekeddwa wano woolabira Khalifa yaani okitegeera kati wano ogenda okulabira Khalifa yaani enteekateeka yokka ekulaga omuntu kyalengera ne kyakola. So wano of course Khalifa y'omu ku bayimbi muto wange oyo Khalifa y'omu ku bayimbi bato bange abakuba n'abakulu we bali ne bakola ki ne bakankana. So tuli wano kubanga tukakasiza ddala tuli ewo omuntu nga star, tuli ewo omuntu nga celebrity, tuli ewo omuntu nga muyimbi, tuli ewo omuntu nga muyiiya muwandiisi wa nnyimba nnyingi aziwandiisa awandikidde basite nnyimba ali ku musingi of course ogwa music akoze collaboration n'abayimbi abaddala ffenna ba Chameleone abayimbi bonna international artist na wano. So banyaba ne basoma mujje mulabe Khalifa experience kigenda kuba kijjubi. And of course mulembe gonna tegwa kakasa mujje tubakakasa tugenda bakakasa bim bang yo mad things are going to sell out. Bafana agenda kubeera omwana bagayi abakubi ba live band abakyazeze zize ku checkinga mu ngoma kubangi n'okulinnya mu lugomolo straight up kangende ndulinnye namu. Bafana omulabi kikyabasuubira okubeera nga abakubi ba band abasinga okuba engoma babiri bagenda beera ku stage emolo nakulweki wabula mwana bikino si kya bulijjo. Waliwo omuntu akusatisfy kati Khalifa yatusatisfyinga mu music tuli satisfied kati iraba bwakoze show just enteekateeka yokeraga ye atajje yamanyi mwana ffe tugenda nnyumirwa kuba ekirungi Uganda ejjudde abantu bangi omusajja lwakuba essaawa akoze obyo kiteeka mu show gundi eti kati abiri bataddemu ebyetoola gamba tekibangawo wano mwana obirengera biri ebyetolola abantu bagenda kuberinga betoola ngeno balengera raga tetugenda bakola boy. So get ready for the bad man on the stage. You don't know it's gonna be massive. Vibes Katero naye yakitegedde. Okay, kowola seba abawagizi. Twabakowodde ddala over Uganda yonna bakimanyi bwe kyogera ku kya dance olwaga biki bikyera Khalifa Aganaga agenda kuba abaganaginga system agwani. Bing bang. Mwabali ku TikTok one yourself.
Don't give